Rahmanir Rahim. Baganda bange banyinaza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olwaleero biidhinillah tugenda kujjukanya ku kigambo ky'okwetegekera omwezi gwa Ramadani ku mirimu eje tugenda okukola mwezi gwa Ramadani. Mbakubira omulanga okubeera nga tukwata nnyo programu esoma Qur'ani mu mwezi gwa Ramadani. Yadde niwandibadde ne biseera bitali bya Ramadani tuteekeddwa okusoma Qur'ani, naye ate mbakubira omulanga beera nnyo mu mwezi gwa Ramadani ngo wettanira nnyo ate okusoma Qur'ani. Qur'ani erina emigaso mingi. Tujja kwogerako ku hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yatugamba ti al-Qur'an, Qur'ani omuntu bw'aba agisomye yegenda okufuukira lifuti yaumul qiyama, nga bwe tulinnya mu kalina abatambulako mu nsi ezirina kalina empanvu, onyiga swiki nekutwala mu kalina ey'ekumi, kalina ey'amakumi-abiri, kalina ey'amakumi-asatu, onyiga bunyizi pesa neyeggula n'ogenda w'oyagala okgenda. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omusomi wa Qur'ani ku lunaku lwa qiyama bagenda mugamba nti soma Qur'ani nga bwali ogisoma mu dunia, kubanga fa inna akhir manzilatika ila inda akhir aya, olw'okuba nti wonaakoma okusoma Qur'ani wonaaviiramu. Tukimanyi bulungi ti emiryango egy'ejjana giri 8. Kati oli ku first floor, amanda oba amasanyalaze we gaggweramu ag'okusoma Qur'ani ne gakoma ku first floor ojja okukoma, oba gakoma ku second floor ojja okukoma, oba gakomawo ku y'omukaaga wojja ofulumiramu. Hadithi eno etukubiriza okubeera nti tufaayo nnyo okusoma Qur'ani, kubanga yegenda okufuuka lifutiyo mujjana mw'oliyingira. Bali kugamba nti genda osome Qur'ani nga bwali ogisoma mu dunia, ayasomako akatono era ajja kukoma watono, abadde agisoma ennyo era ajja yonaakomya okweyongera okwambuka mu jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ey'okubiri omubaka sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti al-Qur'an was-siyam, as-siyam wal-Qur'an, Qur'ani n'okusiiba bigenda kubeera nga be bawoleza abaffe, be bapulida baffe ku lunaku lwa qiyama. Qur'ani egambe Allah omuddu woono namugaana okwebaka ekiro yalinga asoma Qur'ani, omuddu woono namugaana okubeeranga mu biboozibozi ebitaliimu makulu najja ekitabo kyo n'akisoma, omuddu woono yabeeranga mu muzigiti najjayo Qur'ani n'akusoma, n'abeeranga asoma Qur'ani. N'olw'ensonga enkusaba omuddu oyo oba omuzaana oyo abeere nga awolerezebwa, abeere nga asonyiyibwa, era Allah akkirize Qur'ani ebeere ekuwolerezewa Allah obeere nga osonyiyibwa. N'olw'ensonga eyo baganda bange mbakubira omulanga tuyitirize nnyo okusoma Qur'ani, ate mu kisibo tubeere nga tuyitiriza nnyo, kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi gy'ensembyayo nti ate emirimu egibeera mu mwezi gwa Ramadani gikubaganyizibwamu okuva ku 10 okutuuka ku 7. Empeera ze tufuna mu Ramadani tuzifuna mu biseera birala. Tufeeyo nnyo okubeera nga osoma Qur'ani, obudde buleme kubuteeka mu mboozi zitaliimu mugaso, beera nga ofunzafunza obeere nga wejjukanya Qur'ani. Leero tulina emikisa abalina amasimu ga smartphone, Qur'ani osobola ogisevingamu, oba oli mu mmotoka, oba otambula, oba oli mu katale, obikula bubikuzi Qur'ani n'oba nga osoma Qur'ani, n'olima okufiirwa empeera z'okusoma Qur'ani mwezi gwa Ramadani. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.